aya basi omukulu oyo gwe bayita Bajjo nga bw'omuwulidde omukulu David Lutalo yavuddeyo nayogera ku sayidi ye ku lisiti eno gye yasobodde okuba omukulu Bajjo afulumya. Omukulu David Lutalo ategeeza n'agamba nti abategesi b'ebivulu wadde bonna boogera n'omuntu ayinza okuba nga ye promota omutuufu ye Abitex olw'ensonga promotinzeeko n'abayimbi n'ategeera obukawu bw'abayimbi ne ssente ze bateekamu kati goyinza okubuuza Bajjo talina kyatugamba. Naye ebikolwa byeraga titwagala nnyo okwesupportinga nowadays kuba twamanya nti bannaffe abali batulumirirwa tebakyatulumirirwa bapromota tebatulumirirwa kinene nga luli we baali so kati tulina ffe okwesupportinga nga ffe. By the way kati omuntu amanyi obulumi bw'okuteekamu ssente muyimbi Abitex kati yazolo tebapromotinga bayimbi n'omuntu apromotinga omuyimbi amanya nti kubana bawaka amagezi bepromotingireyo abayimbi bebagenda ojoganga ku show zaabwe Abitex ndoza nakiwuliriza n'atandika bapromotinga naye emyezi ndoza tegiweze mingi akaaba amaziga so okusye bayita kuteekamu ssente mu luyimba ne mu music yena ina okulabika ng'omuntu video ebeera bulungi audio abeera mulungi. Omukulu David Lutalo badde ku kivulu kya Spice Diana n'ategeeza omukulu Bajjo ye tajja kukolera Bajjo waba tasobola ssente ze. Nze bw'onteekako akasente akatono nga nkola nnyo nga nkulinda nga mpezeza miliyoni 10 tesigaana n'abantu nkola nnyo oli buli wagamba nti oli munafu teweebaka bwebasi mulage nti osobola okukola then enkya ategere nti oli w'amaanyi. Nze mba nina kwongeramu kukola bonnafuya nga nyongeramu nkola era omwaka guno no problem naye. Okitegedde David Lutalo ategeeza bapromota bano olw'ensonga nti bapromota beekokola David Lutalo ebivulu ebisinga byetegekera agamba ago mateeka ge era principles ze wulira kuba ne principles kuba ne concert yange esembyeyo promota agitegese sinze njetegekedde omuntu asobola okubeera ne principles kwatambulira ate nga buli muntu omugunjufu yandibadde alina principles kwatambulira si kusanga ng'ogenda mu katale olinagamba tugende ku luzi n'okyuka n'ogenda ku luzi okifuna olina okubeera ng'olina lines mwotambulira so oli bw'alema okumitinga lines zange tekitegeeza nina olugezigezi. Okitegedde ategeeza abategesi b'ebivulu David Lutalo ebivulu ebisinga yabyetegekera yagambye nti Spice Diana bamwogerera nti ekintu kyaganye agamba nti yabadde atuuse era ne waaka yamukoze bw'atyo. Abantu baze batuwagiranga lwakuba ebirwa byerabirwa bantu baze batuwagiranga bano oluusi abantu be balowooza nti tebannatuuka baba baatuuka dda nga bayengera dda so Spice Diana abadde akola bulungi ebbanga ddene bwajja n'akola obulungi show ennungi bweti ate bagitegese bulungi tegeka nnungi buli kimu kyaka nze nno myaka gyange tegikyakoppa nnyo naye buli kimu ekiri mu show kirungi. Okitegedde David Lutalo wano abategesi b'ebivulu alina obubaka wabalekedde nti abayimbi mmere makya n'ovuma emmere n'okwata emmere n'ogamba nsiriddamu kulya emmere tefiirwa bw'okazayo salo n'ogikasuka gw'amanyi ate n'omuzizi azimba ttwe.